nange kankayimirire muko Ladies and gentlemen, nkuwaniriza n'enkobaza okuba ng'otulaba bali ku Lugonvizi Show ne platforms ez'enjawulo ku TikTok, YouTube, Facebook ne platforms endala. Njagala kubaza abasharinga waka waffe mwebale nnyo. Waliwo mukwano gwange mwanyinaze wifi, thank you very much for the great work. Waliwo muganange Deno, waliwo Yugi Top 10, waliwo mwanyinaze Kose menyani ndekani. Olunaku lwa tuli Mitalamaliya. Bino bye bintu bitera okwogerako. Ngenda kubalambuzako ku projects ez'enjawulo. Nga sinagenda wala. Njagala osooke tulage Mitalamaliya bwe yalinga atandika. Okina footage y'omuyina. Mitalamaliya webale nnyo nga bw'olabaawo ye Mitalamaliya nga bwe yali. Nga kizibu okumatiza omuntu nti Mitalamaliya eyinza okufuuka residential area. Nti Mitalamaliya kiyinza okufuuka akafo omuli amayumba ag'abagagga, omuli amayumba ag'obuvunaanyizibwa. Wendi okulwalira emabega wange njagala otunuulira ekintu. Eno y'emu ku nnyumba z'abaganda bange. Ennyumba eno yentandikiddeko lwaki ngiinako ebyafaayo n'obumanyi. Eno ennyumba yazimbibwa bannaffe aba servant constructors be bagizimba from foundation, wall plate, okugiggala, okussaamu ebyuma byonna n'emirimu gyonna bannaffe aba servant be bagizimba. Njagala otunuulire ku lwaliro kyekintu kye mbagamba. Buli lwe nzigulawo estate yonna yebaleko mukola muzimba matofaali kale. Buli lwe tugulawo estate yonna kibeera kizibu nnyo omuntu alengerera wano okumanya ki ekigenda okubeerawo enkya. Kati bw'otunuulira ennyumba ku lwaliro z'osobola okubala eno eri mu kuzimbwa etannaserekebwa 2, ono yazimbye emizigo. Eri yakusatu eyakategula, eri yakuna, eri yakumeka, yakutaano. Kiyinza okubeera ekizibu ennyo okujja wano omuntu n'omugamba nti njagala poloti ya bukadde 8 oba 9. Naye ate luli mu bbanga ndooza lya mwaka nga gumu emabega oba gumu kitundu ewantu wano waali wa bukadde 8. Kyekintu kyetera okubagamba, kyekintu kyetera okubakola ki okubalaga. Amayumba gali nga bw'ogalengera olengera ennyumba eri eyakategula no Saka Green, Harvest Gold by then teyakola ki teyaliwo. Ku lwaliro ekola ki ku lwaliro weeri. Bye bintu bye tuzze twogerako nti olwaliro oyinza okulabirwa noga wayinza okuvawo kyenjagala. Buli lwogula plot buvunaanyizibwa bwo okussawo ennyumba gy'okola ki gy'oyagala, si buvunaanyizibwa bw'abaneiba bo. Bw'ogamba nti akaninde baneiba banteerewo osobola okujja n'ogulawo, naye tojja kugulawo ssente ze zimu oyo akuzimbiddewo ennyumba ze yakola ki ze yagulawo. Kati wane bw'aba ng'aliwo omuntu atunda Mitalamaliya wano we tuli agenda kuguzaawo ssente ze yagulawo ate ayongeremu naki ayongeremu n'endala nga tebatunuulidde mwaka, batunuulira biki ebikola ki biki ebiriwo. Yino ono yeezimbiddewo emizigo gye double room, maaso maduuka, emmanju n'osula. Tunuulira eno. Nabagamba nti ekimpa essanyu ebiseera ebisinga si kwe kutunda estate ne ziggwawo, wabula kwe kuddamu estate ze natunze ne ndaba nga mulimu developments nga bw'oziraba wano. Eno ennyumba nga bw'ogiraba oli ne bwakera ku makya n'atuuka mu kitundu agamba tunuulira neighborhood. Kati byo bye tukola ki? Ono tannazimba, n'oyo tannazimba, ono azimbye n'ono azimbye. Amasannyalaze gaagaawo, amazzi baageesikira mwegali mu estate. Yes. So bye bintu bye tukola ki? Bye bintu bye twogerako. Twekwate. Bw'olaba ng'aliwo project eguddwawo, tukuwa ettaka n'ozimba ewantu w'ogenda okuzimba n'omaliriza ne weebaka nga tewali wakkonkonye kugamba nti gyebale ssebo gyebale nnyabo we wazimbye ennyumba yo nga wange. Never. Tukuwa ettaka eririko garanti ya myaka na myaka na myaka na myaka. Ekyo twakikola ki?
twakyesigaliza. Bw'oba onoonya ettaka ly'ogenda okwebakako n'abazzukulu bo balyebakeko n'abazzukulu b'abazzukulu balyebakeko, twekwate. Essimu yaffe eri 0700 63 nera 63 esembyayo 37 0700 63 33 ono Mitala Maria Mwami Lugonvu. Kati awaliwo plots nedda eza wano zaggwawo, wabula ngezaako okulaga estate zaffe ze tutunda abantu biki bye bazikolamu bazimba bwe bati. Assaawo obuwanana bw'ensimbi, tewali muntu asobola kuzimba bbangala ez'obukadde n'obukadde ng'akimanyi nti wazimbye talinaawo security. Era omuntu agamba nti nagula wa Mwami Lugonvu, awo weebake. Twagala n'okwebaza bannyinaffe ne baganda baffe abatuweera obujulizi nti bw'oba wagulako oyo omusajja ayo talina buzibu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ndowooza otunuulira ekitundu tuli mu kitambulamu, n'ewatanazimbibwa olaba watangaavu. Wano waaliwo kibira kya Kalitunsi. Mwami Lugonvu ŋŋenderaako ewaffe, ye akapoloti kange kakyaliyo. Bw'ogula ku Mwami Lugonvu ne bw'omala emyaka 10 nga toliiwo, poloti yo gy'agisangawo. Ekyamaanyi ky'ojja okusanga ng'ekyuseeko kiri eki, ojja kusanga yazika. Ekyo sikirinaako control, naye ng'ebisigadde ejja kubaawo. Ogirengera? Kati yeeyo. Yes, bwe tutyo bwe tukola. Naye kyali kyalo, wano waliwo ekibira kya Kalitunsi. Naye kati bulijjo za kamera olaba ennyumba. Kimpa essanyu okubanga abantu b'Entira Estates bazimba ne basikiriza n'abalala okuzimba, abatuliraanye n'abatali mu estate zaffe. Buli wensala estate yiika ebadde ku bukadde 40 mwaka gumu eba efuuse abukadde 5-6 olwa development. Njagala nammwe okubeebaza, aye twebaze ne Katonda atuwadde omukisa okubanga bwe tuguza abantu bazimba. Waliwo omuntu ng'otunda poloti oli n'abulwa n'ezigizimbamu. Kati wano estate yaffe yali etambula bwetyo nekkirira. Poloti zikyalimu abatannazimba nnyingi ddala kubanga projekiti yali nnene, naye njagadde okulagako abo abakoze eki, abo abazimbye bazimbye, bagadde, abakomerera bakomerera, abatannakomerera tebannakomerera. Naye mu byonna tosobola kugula poloti ku Mwami Lugonvu n'obulwa ezigizimbamu. Era bwe kiba bwe kityo nange nja kubeeranga mwami bugingo. Yagamba nti bwe nkusumbira emyaka 3 nga tokyuka, fuluma kyaki yange. Bwe nkuguza poloti myaka 3 n'obulwa ezizimbamu, obeera onsaze. Obeera okoze eki? Obeera onsaze. Olwaliro bampadde essanyu. Tuli Mitala Maria, tujja genda tubalaga bwe tuba ne projects ez'enjawulo. Wawe essimu yaffe ya 0700 63 63 37. Nze nkamanyi nange kankayimirire muko. Titobanga wasomye bubi, akapande wasomye maji, gano bagayita maje. Mwebale nnyo. Ti mwana wa tata, mwana wa mama, Lugonvu mulire alina ensonga.